ogamba otya olunaku olwaleero nate era ndi wano okutereezaamu ku byobulamu bwo leero. Bantu bangi kummwe mwonoona nnyo ssente ogenda mu malwaliro okubajjanjaba ebintu ebimu, naye ate ng'eddagala Katonda yalituteera wano ku nsi, yalituteera mu nsiko ze tubeera nazo ewaka, yalituteera mu bibira ne mu butale balitunda. Gwe nno munnange njogera ku ggwe nga olina obuzibu kale amaaso go galiko okwo ekifu. Funa kakaloti kanene osooka okakubire mu bulenda awo kakubemu juyisi oli gw'atasobola kaluma kagaaya. Kikolere wiiki zo nga 2 ogenda kiraba ojja kudda wano ŋŋambe. Waliwo baneeno nga ye amawuggwe ge oba yanywa nnyo sigala oba biki, kati ng'abasawo bagezaako okumugamba nti agenda kulongoosebwa. Muganda wange togenda mu byakulongoosa, togenda mu byakulongoosa bive nako. Funa entangawuzi eyo gikube yokka obanga osobodde, gigattemu katungulu kyumu, ogigattemu enniimu, ogigattemu akatungulu. Akatungulu kano akafumba, ate akaganda ako kaba kasobola okkikubira ddala. Njala ogikwata oginywere ewiiki nnamba, kale buli lunaku ne woba onywayo giraasi emu. Oba obikubye bukubi mu juyisi obanga obifumbye bufumbi, kyonna kiba kikola masavu busavu. Kati n'enzira ku bannaffe banene abagamba nti ye ensigo ze kidini omuzungu bw'aziyita ziriko obuzibu, be bantu abo gw'osanga nga ye atuuyanatuuyana nnyo n'atuuyanira ddala biri ebisusse. Munnaaye nno abantu abo ebiseera ebisinga ziba side effect ezimu, amadagala ge baabawanga bano ba Planned Kid nga lwalwadde buli lwalwala bagenda mukuba mpiso bammizisa makirinda oba nfuna. So kati ggwe ow'ensigo ezo nga ggwe ezo ezikusumbuwa, ezo miliyoni zo 100 ameka? Lwaki totoolako ennusu nga 2,000? Nusu 10,000 2. Ku makubo okwo mu kibuga kubaako baneena abakyala abo ntera kulaba nnyo abakalamojja abo abanothana, baba mu tribe ezo naye baba ne juyisi oyo nga bamutemyemu nga bamuyiye mu buveera. Gulayo kajuyisi ako, gwe kagule okanywe, buli wonnyuka yitira wali eri osooka okagule. Ojja kumbuulira kokonanti oba mu Luganda bakiyita batya, ebinazi. Gwe kikwate kigyemu oyo juyisi mulungi nnyo ku kidini ezo. Waliwo baneeno bannaffe nga yalwala ekibumba. Muganda wange gwe ow'ekibumba mbadde nsaba onfunireyo just kaniimu kokka. Kakamulenga gwe buli ku makya n'olweggulo osooke okanywerengamu wali eri. Muganda wange togenda kuddamu kuba kyekimu, ogenda kuwonera, ojja kuddayo mu ddwaliro abasawo bagambe oteredde, naye nga nabo tebamanyi kikutereezezza. Bo bagamba tekisoboka lwa nsonga nabo ye bizinensi bali ewa, okitegeera. Naye ng'eddagala Katonda yalituteera wano ku nsi, okitegeera. Kyengezaako okubagamba. Kati gwe munnaayo gwe ayagala ate okuwagala obwongo bwo nga buli sharp, n'omuntu gwe wegomba mbu mugezi, muganda wange njagala onfunira ekyo kye muyita beetroot. Kibeera awo, simanyi oba beetroot naye mu luzungu ndaba nnyo nga bakiyita oba best root oba biki, sibitegeera ebintu by'abazungu. Naye gwe kifune kikubemu kajuyisi ako akamyufu, ojja kiwulira. Muganda wange ogenda tererera
essente entono ze wandyonoonye mu myaka egijja mu maaso awo. Omanyi nali nnyumyamu ne mukwano gwange omuzungu lumu n'aŋŋamba, ne mubuuzayo akabuuzo, bw'ofuna chance eddako obuvubuka kintu ki ky'oyinza ottereeza? Mu bintu byonna bye nali nsuubira ye okuŋŋamba nti oba nanditereezezzaamu mu ngeri gye nakolangamu ssente ezo ne nzisaansaanya, naye yanziramu kimu. Singa nali nsobola ottereeza ebintu bye nali ŋŋandya, nandibadde essaawa eno siyina birwadde bimu bye nnina. Kye yaŋŋamba kwe nafunira amaanyi ne ŋŋamba owaayi abantu bange nja bafunirangayo obudde mbakolerengayoko ka vidiyo nga mbabuulira ku bintu ebimu bye balina okuba nga balya. So kati gwe munnange byebyo, gezaako ku ddagala eryo. Katonda ali wamu naffe, oba ojja kutereera. Weebale nnyo kwekuumirako, teweerabira okusubscribinga, olaikinge era okasindikireko ne munnoowo omulala.